ate lw'okubiri era olusooka mu mwezi olwo minisitule y'ebyobulimi obulunzi obutale n'obwegassi yagamba nti tuba tutandika mwezi ate nga muffe mmwe muva okutambuza obulamu mu bulunzi mu bulimi emmere gye tulya obutale gye tukolera n'obwegassi nno kikulu nnyo nnyini ddala era munzikirize nzikaatirize Ssaabasajja yatugambye olunaku olwajjo nti mu bwegassi mwe tulina obuwanguzi. Kati gwe bw'obanga tonnafuna wegattana muntu noba na banno mu kye mukola kyonna nga gwolowooza nti oli Ireland, ne Hemingway yakigaana n'agamba no man is an island. Kale no tunyweze obwegassi tukolere wamu tusobole okutambula. Haji Yamis Kakomo, minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'ebyobulimi obulunzi obutale n'obwegassi yatudde. Ndowooza tutandike ne kiramusa eky'emirembe. Bismillahirrahmanirrahim. Bannange abalimizi, abalimi, abeegassi, abasuubuzi, abatuwuliriza ku leediyo yaffe n'ey'obwajjajja, nina essanyu okubeera wano olwaleero nga Mwami Mpinga bw'abategeezezza olwokubiri olusooka mu mwezi minisitule si ye yalugamba naye baffe ye yalugamba olw'obukulu bw'ensonga eno. Njagala okulamusa ku bannaffe bannamikago abaweereza obulife aba Uganda Coffee Development Authority UCDA, bannaffe aba Cafe Africa, Consent Uganda, KDS, Private Sector Foundation, ate ne bannaffe ab'omukago omupya ogw'ebyafaayo aba NARO. Engeri y'enjawulo nina essanyu okutegeeza abatuwuliriza twaleero tukyazizza bannaffe bannamukago abava mu NARO nga bali Dr. Kulannema Kayizi akola nga research principal officer mu NARO mu ttabi erya National Agricultural Research Laboratories e Kawanda, ng'era ali wamu ne maama Emire Alayo akola nga development communication officer era mu ttabi ly'e Kawanda. Abawulituwuliriza nga bwe mumanyi tulina emikago mingi naye naluliri nabategeeza nti tulina omukago ne NARO era ku mulundi guli twali era n'omukungu okuva mu NARO Dr. Zawedde ng'atubuulira ku nnima okusobola okulimira awafunda. Kati NARO balina ebitongole bingi naye buli kitongole tukolegana nakyo, naye omulamwa gwa omukago guno kwe kusitula obulimi n'obulunzi obwakabaka bwa Buganda nga tuyambibwako bannaffe mu ngeri yotuwa amagezi, mu ngeri yotuwa ebikozesebwa ne mu ngeri y'okusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo Dr. Kulannema ne mukyala Emire Alayo bali wano olwaleero okwogera omutwe bajja guteeka nnyo bulungi n'enkozesa y'ettaka mu Uganda naddala mu Buganda. Mu mukago mu kutumbula obulimi nga tutumbula ki? Buli ekirimwa oba kaweefube waffe oba mwanyi terimba oba waliwo bituteekako essira? Abatuwuliriza ekibuuzo kya Mwami Mpinga kyabuuzizza kikulu ddala. Minisitule yange Ssaabasajja yankwasa bya bulimi, n'ateekako obulunzi, n'ateekako obusuubuzi, n'ateekako n'obwegassi. Buli disipulini, buli kintu tukikolako, naye tulina bye tuteekako essira. Okudda mu kibuuzo ky'eddala, obulimi obwakabaka twasalawo essira kuliteeka ku mmwanyi n'emmere etumala, naye n'ebirala nga tukola ki naye ng'omutwe guli abantu kuddamu kulima mmwanyi kuzongera mu maanyi kyebakoze obulungi era ensonga lwaki ne kampuni y'emmwanyi terimba limited ezitwala kati ebweru era tugamba nti abo ne baba balimye emmwanyi naye balina okuba n'emmere ebamala. Tetwagala ate bakwate sente zivudde mu mmwanyi zigule mu mmere, kyokka ate batukoze bulungi balima emmere ebamala ate ne bafissaawo ne gye batwala muki mukatadde. Oli mubadde mumanyi nti ole zibadde ziva eri mu bannaffe yokka, naye kaakati nawe wano mu Buganda amatooke gaddizeemu okukola ki okulimibwa. Era ekimu kyetuteekako era essira abantu balina okuba n'enva. Abantu twagala babe nga balina ebijanjalo, balima ebinyeebwa,
abenga bw'atuuka mu maka ge mu Lunyanyimbe mugiyita one stop center. Ayinawo emmere, ayinawo emmwanyi, alunda omukobwa enkoko agirina etebeerewo waakiri emu oba bbiri ng'alina amata nga bw'afuna n'obusa ate obugenda mu nnimiro. N'alabadde Dr. Kayizi naye olw'erinnya Alayo ate n'enkola y'Omungereza ya ladies first neesunga okuwulira Alayo ng'alamusa ku batuulirizi. Neeyansiza nnyo olw'ekitiibwa kwebale nnyo kuleeta ku CBS radio. Mr. Omwami Mpiga weebale nnyo tupostinga. Nze mukyala Emily Arayo kolanga Development Communications Officer wa Narok. Kolera mu kifo ky'e Kawanda awali National Agricultural Research Laboratory. Kakati National Agricultural Research Organization nga bwe tukimanyi Narok ye coordinating oba yekwasaganya ebikwatagana n'okunoonyereza by'emmere obulunzi kwatagana ne okulunda n'ebyebyennyanja byonna obuvubi nga tuli wansi wa Ministry ya Agriculture, Animal Industry and Fisheries. Yes, kakati e Kawanda tulinayo programs etukoleramu emirimu gyaffe egy'enjawulo. Tulinayo program ya Soils, Environment and Agrometeorology era Dr. Prani Majava mu program eyo ebikwatagana n'eby'ettaka, ebikwatagana n'okunoonyereza kumanya embeera y'obudde oba enteebereza y'obudde. Tubeera ne program ya National Banana Research Program, tubeera ne program endala ya Biodiversity and Biotechnology, ebyobutonde bw'ensi. Tubeerayo neya Biosystems and Agricultural Engineering, ebikwata ne value addition, machinery, oba katugambe tractor oba machine ezongeramu omutindo gw'emmere. Tubeerayo ne Food Biosciences and Agribusiness. Zezo programs zaffe ttaano zetukola mu research waffe ow'enjawulo e Kawanda. Dr. Kayizi. Neeyansiza nnyo ow'ekitiibwa tuleeta wano Mwami Mpiga mutaleeta waffe twegabaganya amannya gayinze Dr. Prani Kayizi ndi mukugu mu by'ettaka. Ensonga omutwe gwe bampadde munene naye ngenda gufunzafunza olw'obudde omuzungu watugate ekisinga ssente nga budde. N'olwekyo eby'ettaka ettaka lyaffe mu Uganda buzibu ki? Ettaka lyaffe kadde nnyo mu butonde bwalyo kubanga ettaka liba likolebwa lyasooka lya Afrika kadde nga bukadde na bukadde bwa myaka. Ate obukadde obwo obw'emyaka obutende bwayo olwokuba liruddewo ebiriisa ebirungo ebirimu ebyo ebyetaaga mu ttaka bigenda n'amazzi. Ettaka lyaffe abaatusooka baagenda ne bagamba nti ettaka lya Uganda kimu bw'ogeraageranya n'ettaka lya Afrika ebitundu ebirala kyali kugeraageranya sigamba nti kimu eriddeko tekutula naye nga yandibadde erya nekuta. Kati olw'ekyo ettaka lyaffe si kimu lyali gimu emabegako nga lisobola okukola emmere nga libawo emmere ey'okulya naye nga si kutunda. Kati nga Ssaabasajja bw'atugamba bw'atukubiriza ne ekitiibwa akyogedde tulina okuba n'emmere etumala tutundeko tufunire amagala g'eddiba. Kati bwe twaggula emiryango gy'ennimiro ne tutandika okutunda ebirimwa obugimu bw'ettaka ettaka terikyasobola kuwanirira bungi bwa mmere eteekwa kuva mu ttaka. Bannaffe ab'ensigo abakontrolinga abafuga ebiruka endwadde bakoze omulimu munene nnyo mu kunoonyereza. Nkirabika nti ettaka libala owulidde bwe liba lyakutuliisa ekiseera kitono emmere eggwamu. Netulabika nga ettaka eryo njala abalimu baffe bagitwala eringa omuntu alina bank account mu ssaako obawa bw'otaleka miliyoni 5 n'otalitoteekako n'ogera ng'ojjako eggwamu ki sizizibwe n'ettaka lyaffe liweddemu obugimu. Abantu baffe balirimye bya bulimi obulunzi obutale okukosa n'obwegasi ng'ate era Hajji Kakoma akulembeddemu bannaffe abanalo bannamukago naddala mu kutumbula obulimi n'obulunzi. Kuba bino bijja kutambulira wamu by'olima beetaaga
obusa obuva mu byolunda ali ne byolunda byetaaga omuddo okuva gyolimira oluusi n'okuva ku ebyo byolima nga ebiwata senga oba olina ente oba embuzi zijja kulya ebiwata ebyo abamu ne babisalira n'enkoko ne babusala obutonotono enkoko nesobola okubojjabojja naddala nga biiseemu omusana wetubadde Dr. Kayizi ng'atuwa okukaddiwa kw'ettaka ffe nno bye tusomako ebitonotono bitugamba kyoyogera nti nno ettaka amazzi ge galijjamu obugimu ne galitwala ne twebuuza nti go galitwala wa ate nga nago ganyika gadda mu ki mu ttaka kati bw'otugamba nti ettaka likaddiwa olw'amazzi tubula kuba ate n'eri amazzi gye gagenda mbwe era gavaayo eyo gye gamala okwesengejja era ne gadda mu ttaka neyanziza moderator kyetegeeza nti ettaka eryo amazzi ge gamu kugaleeta okwebutaka okugwamu obugimu kubanga nenkuba bwetu butaka omwo emmere birime emmere gye birya ebeera mu mazzi emmere jasika kakati senga emmere ebeera mu ttaka oba emmere yonna eri mu ttaka ng'ebirime tebigitutte amazzi bwe gakka mu ttaka gagenda n'emmere eyo ekyobwenkireese naye ngaekisinza okuleeta obugimu bw'ettaka mu Uganda okukendeera oba okugwamu abalimi balima naye tebagoberera kiki minisitule y'ebyobulimi kyegamba ondabirayo ettaka ennungi endabirayo ettaka ennungi edda bagamba alima pulano lima emyaka 6 myaka 3 lima ng'okyusa ebirime ojje kasooli zawe bicanjalo bw'omala okukyusa ebirime ate mu myaka egyo 3 gy'oba olima kozesa ebigimusa ebizungu oba ebyaffe ebiddugavu Uganda tebaganangako gamba nti temukozesa bigimusa bizungu ekyokubiri kyusa ebirime ate bw'olyokyusa ebirime ekisooka kuwummuza ttaka kyusa ebirime kozesa ebigimusa ebizungu oba ebiddugavu naye fuba nnyo okulaba okukugira mukoka aleme kutwala ttaka mukoka kyekimu ku bitubazeeko obujumula kubanga mukoka atwala ettaka inchi 7 oba inchi 2 ezisooka ku ngulu obugimu bwaffe bwonna mu ttaka obusinga buli mu inchi 5 ezisooka ku ngulu kati obugimu obwo ekibi obintu bwebigabumanye ekiva mu ttaka kidda mu ttaka ebirime bwebinaabataddemu kalimbwe babusa bwebivunda obugimu busigala ku ngulu okwo ate ebyembi mukoka yettaka lyatwala mu ntobazi kyovula bakati abantu gavumenti ebagoba mu ntobazi ebugimu ettaka lyakuluguka neligenda kati balirumba eri bayo balekayo omuddo okukwata ettaka erime kweyongerayo ekyendaba obulungi ey'ettaka ekyo ekugiza mukoka n'ebirala kikulu nnyo ne bona otakamu obigimusa bizungu bakalimba oba ki nga toziyiza mukoka kutwala ttaka kubanga ate mukoka kyasinga ebirime okulya emmere nti okusinga obubi kubanga abanga omubbi azze mu nnyumba ebyo nabyo nebi mu nnyumba n'abyetika n'abitwala nebitamugasa ne mukoka bwatibwatonedde ettaka naye abalimi tebakyazza mmere mu ttaka omulimi alima n'atunda nesente taswaga nti sente kaguleka n'akavundira oba kalimwekolere oba kangula ebigimusa ebizungu bannanga abalimi mbakubiriza ndi mukugu mu by'ettaka ebigimusa ebizungu tebyonoona ttaka kujyawo ng'obikozeseza era nze neewuunya abantu baffe bagamba nti ebigimusa ebizungu bitwonoona ettaka abantu beebeeyonoonedde ettaka kubanga olaba obungi bw'ebigimusa kankubule wekitiibwa ne mudarweta Mwampiga mu Uganda enkozesa y'ebigimusa tuteekako grams 205 buli yiika buli yiika ng'ate abakulembeze baffe bagenda mu Abuja mu 2026 ne beeyama nti mu mwaka gwe2013 we gulituuka tuteeka okubanga buli yiika tukozesa kilo 2 ez'ebigimusa sina bigimusa nutrient emmere ebirime gye byetaaga teeka okugiisa mu ttaka kati ekyo ne tuba tuwawaba kati twawabirawa kuva ku grams 205 kugenda ku kilo 2 tetusobola kirooto nze ng'omanyi ekintu ky'abasayantisi ekyo ky'abasayantisi tetulimba kirooto okuzza okutuuka eyo naye tugezeeko mpaka kyova ogamba omuntu
bannange tuzze emmere mu ttaka kati ekyalibadde kisoboka kyalibadde ki bakozesa ebigimusa ebiddugavu n'ebizungu omuntu bw'atunda kasooli ng'abaze emmwanyi amatooke agule ku bigimusa ebiganda oba ebiki kuzza mmere mu ttaka mwami mpiga olina bank account bw'ojjako ssente nga tojjako buli kaseera emmere kwama sente zikugwako kati kangu ekyokulabirako sambula wakulira mu kyalo ngazi obanga mwakasambula ekirime kiba kiwanvu kigenda kiyimpawala sijo nejja kiyimpa sijo neyokusatu kiyimpawala ey'omukaaga nga eba eweddemu tewetaakulera na sampo kawanda ekirime kya kyenvu kyakiriko kala eya papo yakakobe bubonere obulaga nti emmere tekyali muki kyekirina kyekiri enjala ekiruma ate emmere eyo kyalya nekola ki neggwamu kubanga ekirime bwe kisika emmere neri mu mazzi kebe ng'eva mu bigimusa bizungu oba eva mu bigimusa biddugavu alika ngamba abatuwuliriza sokompeyo ku dakiika tukomewo katono abantu bwebatabudde oba batabuse era mbadde wakuta naye wekitiibwa nzikiriza twongere eddakiika nga ziizo ensonga yo enyikire naddala ku kibalo kyobala gulamuzi 205 ez'ekirungo so si ebigimusa njagala twawula ebigimusa ku birungo bigimusa bwekigenda ku bigimusa n'ogamba gulamuzi 205 olukiiko lwa Abuja ne lugamba kiro 2 by 2015 ate era gw'otugamba nti tekisoboka ne feesi enyiikaavu ennyo ffe abantu ba bulijjo ewaffe eri tubula gulamuzi 205 ndabanga ekitono ennyo muyiika ate olinakwagaza kiro 2 buli yiika ate n'ogamba nti nakyo tekikola ki tekisoboka tujja kusigala mu bbanga neyazita sebukaterezeemu bannange kakati ezo kira 2 kilograms 205 buli yiika ye national average yenkozesa y'ebigimusa mu Uganda yonna tugatta ettaka lye tulina mu Uganda n'ebigimusa bye bireetebwa mu Uganda abakozesa n'abatakozesa netukigabanyaamu national average ziba grams 205 uliika kakati abakulembeze batugamba wetutuukira mu 2015 tuteeke aliwakiri kiro 2 ez'emmere noti bigimusa nkiro kanongoseemu kiro 2 ez'emmere kankuwa ekyokulabirako senga kibadde kino ekigimusa kyaffe ekyekizungu ekya urea oba yalofuna kiro 2 eza nitrogen oba mu kiro 4 no buba kilo 75 eza urea ekigimusa sikiri kubanga twawule emmere ekirungo kubanga ebigimusa byemugula ebizungu si byonna nti ekirimu mmere egasa ekimera kubanga ebimu babikozesa kujuza tuza filas kati era nga kati n'olwekyo urea ekyekimusa ekisingamu nitrogen buli kilo 10 kiva mu kilo 46 akasawo ke bagula kilo 5 kava mu kilo 23 kati bw'oba okatadde mu yiika oba okoze kyesibu abamu kyebatakola kyebatasobola kaakati gwe mwami mpiiga bw'oteekamu ebigimusa n'otuusa kilo 2 Abuja ze baatugamba nze ne siteekamu byokoze nze mbisaabulula kuba tuli ku national level waliwo abakozesa era tubeebaza bongere naye waliwo abatakola ki omutwe ogwompadde munene kankuwa ekyokulabirako mwanyinaze ono erayo agenda kulima kasolilonge 5 owekitiibwa alima hybrids ezitundibwa ono yali mumativu n'amakungula gekira ensawo kilo 2 muyiika owekitiibwa ayagala nsawo 40 muyiika tagenda kuteekawo bungi bwa bigimusa bibiki byebimu kubanga owekitiibwa kasoli gwalima oba emwanyi zalima ez'omulembe zeetaaga mmere kalinga bala bamama bafe abalunda ente nona alunda obwafu Buganda akaganda nebonokawo ebidomola by'amazzi 4 tekalijja kuwa mata keweetaaga nga gava muki bwebutonde bwabyo kakati kankwegulamu za kilogulamu 2 nga nzijja mu busa owebigimusa nakugamba ekiro 4 olaba kakati gwe owobusa weetaaga kilo 4
muyika kakati ne tugamba nti oba bijimusa bino babiseera ebirabika n'obukugu tetubulina tugatte era ne gavumenti ekubiriza abalimi tugatte gatta ekizimusa ekiddugavu ogatte n'ekizimusa ekiki ekizungu kubanga ebizimusa ebizungu tebirina mmere obuwuka gye byetaaga mu ttaka kuba bwe tutuna obugimu bw'ettaka tutunuulira ligonda etya ng'olirima empewo etambula atya amazzi gatambula gatya ne tumala mulimu biwuka ki kuba n'ebiwuka ebyo tubyemesa tuzeetaaga zikuba emikutu amazzi mwe gagendera kati nga bajjajjaffe bwe twali balire bagaa ettaka tolinyira nyowoka badde ettaka oligubya naye balina sayansi waabwe ettaka gyeriko omugguba kitegeeza n'empewo obutuli bwonna babuziba era kyobula mukoka kati kwankuba ekiwalako mu lujja amazzi mu lujja gadduka budusa mukoka tegakyakamulyaguba obutuli bwonna bweggala ate nga bugimu obutubwetaaga kubanga emirandira bwe ginatambula nga ettaka likaluba tegijja kgenda walakunoonyaki mmere oba gigenda mpola kyeŋŋamba ekyo kakati n'olwekyo obugimu topika omutwe ogulo gwe mumpadde oba simanyi mupiga mutereeseza abali abaligundi bange twongere ku bungi kututte obugimu mu ttaka tukozesa ebigimusa ebizungu tukozesa n'ebigimusa ebiki naye ebiddugavu byokka tebina gye bitutwala nze ng'omukugu mu by'ettaka tuli bayala kati we tutuuse ku ndabiro yaffe ey'ettaka tuleese omulwadde mu ddwaliro dokita agamba tumuteereko ku musaayi kyokyaliko omujjanjaba kyekyo kiŋambye kakati nga nzeeko emabega kakati endabira ettaka njogedde kakati ngatigaba ne gavumenti etaddemu ssente mu kulaba nti twongera okumanya ettaka lyaffe mu Uganda lifaanana litya kuba lyedda twalinanga sikeero inchi emu eba inchi 25 naye katukka wansi sobola okulaga waliwo ekitiibwa alima Butambala oba yonna gy'alima tusobola omugulira bulufu nti ettaka wano lyetaaga mwanyi lyetaaga vanira tube nga tusobola okulaga abalimi kikyoba okola ki kubanga abalimi baffe bambi bakola ensobi n'alonda ekirime ekitakola ki ekitajja mu mbeera ya butonde n'ettaka eryo kubanga olina ettaka limpi simbako miti kubanga emiranda girira mu ttaka gyerikoma obuwanvu ettaka gyerikoma okutereka amazzi n'obungi bw'emmere n'ettaka bwe liba nga limpi omusana gwakamu wiiki emu ebirime ne bikala ebyo byonna twetaaga obikola ki obitunuulira naye era Dr. Kayizi abamu bajja gamba mwe mubawabya mu kibalo nga bw'obaze n'essimu z'olabye enfuna nga nazo emulugunya kuki kukubala kwe kumu olinaga nti lwaki bino byajja ate era bwe wabadde otandika watugambye nti Uganda yazuulibwa bw'ogeraageranya n'ewalala ng'esinga ettaka ki eddungi ekyonoonye ettaka ki ne beekwasa mmwe ababagamba okukozesa ki ebigimusa naddala ebizungu mwami Mpiga kyenjagala okukakasa abawuliriza ebigimusa ebizungu tebyonoona ki ttaka era gavumenti gamukozesa ebigimusa ebizungu gattaba ebigimusa ebiki kubanga bannange tulabe oyagala owekitiibwa era mwami Mpiga olimye kasooli hybrid obungi bw'emmwanyi ez'omutindo kwaba tuba tukolemu ebirime ebyo tutuna zigumira zitya embeera y'obudde zirya zitya n'ebiwuka naye obwetaavu bw'emmere buba buki bungi bwebanga ettaka terina mmere oba omala biki biseera ate njagala nakyo bakitegeere bakitegeere ne babaawo ekirala Dr. Kayizi bannaffe era babikwasa mmwe oyogedde ku kkabala okukabala kitegeeza okugonza ki ogenda okuteekamu ensigo ng'erigo ettaka gonvu eyanguyirwa abantu baffe ne mubawabula nti bwe munaakabala mujja kukozesa amaanyi mangi nnyo mu kiseera kiwanvu nnyo okulima nabwekyo tokwata ebbomba fuuyira ki omuddo gufuuyira gufe ettaka lisigaza obulamu ettaka ssebo lisigaza obulamu era kati olwo nga bw'obyogedde ensonga lwaki tugamba nti bagere ku tekinologi eyo lwakuba abakozi tebakyalabika nerya gyoga naye okukabala okwettaka erako si kulungi
anti waliwo lyakugamba nti omuddo we gukalidde kati n'ensiriŋŋanya eri awo nedda ate omuddo ogwo bwe gusigala kyembadde ngera omuddo ogwo bwe gusigala mu nnimiro ebiwuka enkuyege ensiriŋŋanyi ziba zifunye emmere eyo kati abantu bagenda bagamba mbu ekibuzizza ensiriŋŋanyi mu Uganda nkufuuya nedda zifa enjala tebakyaziddiza mmere ate nga tuzeetaaga kati gabula biodiversity obutonde bw'ensi tubwonyoonye emirundi miki n'ekirala mwami Mpiiga n'enkozesa y'ebintu ebyo si ntuufu abantu bagenda ku maleediyo ne bafuuka abakugu mu bikiiko kyebatakola kyebatamanyi nayogera nze mpuliriza nnyo era ngenda ngamba omukyala kizesobola kuwulira puroguramu eyo numwa kubanga omuntu awa bantu butwa kyatakola ki kyatamanyi kwanza ni mukozi wa gavumenti ate namwe temujja kuyamba ati kakati naffe tufunye ensonga mutuyite kyekyo mulaba kati munnalo tetwananga kitongole kino ekya communication bakiriita kiyambe okukola kubanga kankubulire mwampirike gwe twayinga research nze nasomesebwa kunoonyereza nga bwekuga olukimala nenkikwasa abalimisa kwaba omukusoma kwabwe basomesa enjogera yabaki nze senga nkupaakinga era ndoya puroguramu yange ogiraba erimu sayansi muki mungi saasomesebwa ngeri ki gyentegeka message eyo egende mu bantu era njiwa mumwanyinaze ono ndiye nagamunaga kayizi wano yogedde sayansi muki mukakkanye mululimi nakulaga n'abalimisa kati ebikiri ku balimisa gavumenti egezaako bannange ffe wekitwakula mu nsanvu kitiibwa kyebawanga omulimisa njuga twalinange emwanyi nga taata maama aga nti emwanyi bagenda zisalira ki kinnabukalasa kiki temwabadde omusiri gwonna agukola ki aguyiwa kuba bali balinange emizinenakula maka ga tange taata yatundanga ensawo z'emwanyi 7 ate ffe twazikolanga ki ffe twazifulanga n'omuddo mensawo 7 naye nga n'emisiri mingi bwasala guno bwayiwa guno omwaka guno era bulale bukyayogedde tupulaninga ogera kuyika 10 zonna tozisimba biki tusimba lumu ezino ziba zituuka simba endala kati bwosala zino yika 4 n'ekitunya ziyendala olizisalira ddi kinnabukalasa zonna nezikula lumu mujje mu nnalo tubawe ki technology naye era Dr. Kaiza kino kyekisembayo nkunze kutaka ene tulikera kutaka mbanga haji bwaba atukubiriza okulima atukubiriza okulunda era nga bwe yatandise wonna holi konna koolina luli twalina abamuzadde zawedde exactly kati ate gwe bw'oyogera n'otuwa ekifaananyi ekyalimira awagazi abantu ba haji abamu bali ku 10 era ebyayagala abirime 10 akikozese nga bwakola ki nga bwasobola bodda kuwayiika kati limayiika 4 wali zireke 4 zitereke ate wali sala ezo tazikola ki kati yakola atya neyanzisa kakati kyetugamba ntandikira waggulu nnyo naye kyekugambe muyiika oyinza okuteeka ki omanyi bwe tuba tubala ebibiro ekikulu asho neyiika mbanzise mbayikiteyiika 2.5 kati gwe kizze waasi obugazi bwolina kati oba ngambe igulamuzi kilo 2 muyiika oba nekimu kye kilo 2 muyiika nekimu kyakuna kyeza tegamu kilo meka 5 ate fe ab'ettaka nga mwanyinaze yakenaawe Kawanda ffe tuweereza buli kitongole kubanga kyetaagibwa kasooli kyekyetaaga emmwanyi kyekyetaaga omuddo kyekyetaagisa ebibira byonna biriwo kuki ku ttaka ettaka eryo bwetabaamu mmere nga bwewagaye ekyokuumuuza ettaka emyaka 3 kikyasoboka yensonga lwaki tuze neki ne tekinologi bw'oba omuuza mwaka gumu ate utoleka nsiko simba emmere ey'ebijanjaalo soya ez'emmere mu bbanga egize mu ttaka oba tokisobola kunsa ebigimusa ebizungu n'ebiki n'ebiddugavu bwetyo bwe tugamba ffe kyetufa ate bw'obitaddemu ziyiza mukoka okwotwale ng'okulugusa ettaka sebongwankutse nga tukubuulidde bwe tupima ebibalo byaffe bye tupima
obungi bw'ettaka ekitwa ebitundu 75 ku 100 ttaka lyaffe mukoka yalikoze ki kubanga omuntu ofuna kilo 5 kakoya average yakasula kilo 8 manya 8 buli yika kitono nnyo wano mpulira kula ebyo bagamba mbu ntuyinza okufuna 3 4 naye nze ngina babyogera kubirango bulango mukuba obulango neyo siasa yakujenga nchi eyo siasa kyekulimba ojja kukifuna kirezo olina amazzi ag'okufukirawo kitibwa otayo kasooli ogwolisiza oyo agamba kirana buli yiko omuwadde emmere emala kyekyo omusimbye mu budde ate okodde mu budde ebiwuka obikonto obisse n'endwadde ozisse ate bw'ogula ebigimusa oba bizungu oba biddugavu oguze ekika ekituufu kubanga ebigimusa wetaaga ekika ekituufu ekirimu okiwa obungi bw'emmere kyeyeetaaga obiteeke mu nkozesa entuufu ate kakati ate bw'omala olaba abantu baguze folia fertilizer oba ebigimusa oba kalimbwe mutuntu n'omusanga abiteeka muki mu nnimiro omusana gwakawula ebintu biwunya yemmere ekola ki efumuuka egeddeyo mu bbanga so biba kwa nkuba egenda mutaka naye tebwenkuba beyitira teekamu ku makya nnyo oba ddi waggulu nnyo dokita wumba kyebakakati bannange neyanziza nebaza Ssaabasajja lwa programu zino zateddewo bannange naze ku byattaka mukkirize ekyokugamba nti ttaka lya Uganda gimu ekyo kirooto terikyali gimu yabeeranga gimu nga letuwa emmere yakulya naye bwe twagulawo ennimiro zaffe ne tutunda tulina okuzza obugimu muki ttaka tebwabalimba nti ebigimusa ebizungu byonoona ettaka tebyoona emmere eva mu bigimusa ebizungu n'emmere eva mu bigimusa ebiddugavu yemu ebime gibikola ki kirime tekyetaaga temwawula naye n'obutonde bw'ensi mubukole ki mubulabirire naye nga kaswa ekirime kimpi kirime kya kyenvu n'ettaka limpi kiraga nti ettaka liweddemu obuki ebirimusa kati lwaki kankubuuze nga kaluka ebisembayo lwaki ebirime ebyetoolodde awaka biba bigimu nnyo ettooke ly'obuseewo nkota gyojja ku lusebenju nze nayo tesobola gikola ki lwaki yeba nene naye nga tebookera eri mu lusuku ewala teba nene kugimu kyekyoka kyokka kalimbwe bwayera ebiva mu fumbiro ebiva ateekawa aza temwonoona bannanga abasajja abantu ba Ssaabasajja mwabudde obubaka bwa Ssaabasajja tukubiriza twegatte tukole nnyo tuve mu kubongoota kyekinazza Buganda ku ntikko obukugu tubulina mu nnaro abantu balina zadizi zonna kati mukono yentawo yetutwala mu Buganda kati ate nende substation zenda mujje Kawanda mugende namu Buganda kyo tulina omukisa tunayisutiza nnalo nyingi nnyo mu Buganda muzikozese tulabe nti twejja muki mu bwavu mukyala inyaffe nawe kankusabe osibule kwatulira nnyo kantwala omukisa kuno okwebaza obwekitiibwa minisita wa agriculture and cooperatives twesimye nnyo okujja wano ku CBS ng'abandalo era tweyanzanya akaseera kano gye mutuwadde twebale nnyo mwewadde ddala olulala tujjako dda ate tunyumye ku bingi nnyo bye tukola tweyanziza tweyanzege